razzmatazz. You see, mwemuloza tetumanyi neno TV fe tukimanyi. It belongs to Museveni. It's the day gave up on you NBS. Is the dolo mwalangira Museveni nga president wa Uganda. Nga ne mukyala abamu obululu tebannamaliza na kulonda. Bali eri babala bululu mweno mulangire Museveni nga president wa Uganda. Okitegeera? We all know. NBS means Natasha Broadcasting Services. Chicha tuta Polisi egezaako kusalinkiriza DPC sali ku simu bwavuga avugira ku simu DPC avugira ku simu bakutagetinga Gambia police tena bakuwera Gambia another attack again basazeko tetumanyi dako bamaze kusalako tetumanyi what next Gambia police esazeko Police, they are at their best. They are at their best. Joel ageza kukogera na babagamba what is happening. We are also Ugandans. He's trying to engage them. Ajifumi say, oh yeah, Robert Chagwanyi Sentamu, His Excellency the Ghetto Gladiator, alumbye ekibuga kiyingidde, bakiyingidde, they have no option. My God, this is not a movie. It's not a movie. You can't believe. It's not a movie. It's real. He's called Robert Chagwanyi Sentamu. He's good at this. Alert! The police, they are confused. Oh, your mama is Robert Chagwanyi Sentamu. They quacking the move. He's good at this. Yeah, Robert Chagwanyi Sentamu, aka His Excellency Bob Wine, the bad man from Kamocha, the Ghetto Gladiator. You can call him Omwanda wa Kabaka. Ali wano mulango sub-region ama kubo konaga tekera. You can't stop him. You cannot stop him. It's not a movie. This is real. It's not a movie. Bad Bob Wine. He's called. Oshe, kwemu. Bad Bob Wine. Ali mutami wakati. Kyo wakasoko okwogera ekikolesa. Ye kirimu amagezi. Eyo bya kisiru. Gwe kankubulira ekintu kimu mwe kyemutamanyi. Kino kitivi kyamwe kyatutamada. Kola boti. Gendo gambe kinikalisa inze Musafiri Samuel World told story. Nzayogedde alinga amazi musiru tategeera. Aleeta obulango wano. Ba production manager bawo bandaba. Bawo batuddewo bakafoko. No basiru. Mubeera kuno ne muvuma abantu. Okyaza omuntu omubuuza bibuuzo bya kisiru. Kiki anikati kiki. Kirumanya anikati kalakata mwatutamadaze kankubuulira tukyalako lwa butaagaane wano. Nenga mwatutamatamaadda. Ayina mu aba video temu olaba kasuku ekizibu kyoyina. Kyovola bakenzo yakuba. Oyogera nnyo olina musiru. Kiraba tuenza charge za brand nene nganze nga Anthony Stone no Stone kandi kakumbuza bibuzo bya kisiru. Kati oli mutayirire wasiri mutayirire ebi bijidewa. Oli musiru kati kola boti Damo yogere ekigambo kyonna nze nkubire ku show wano. Damo yogere ekigambo kyonna.
yogera just nze nkubire ku show wano noyo producer wa mweyewunye damo okyogere damo mbuze ebibuzo ebyo byekisiru nze nkwoche no